teriba na maaso liba terimanya ani gwe linaalumya era ni alikoze liba terimanya ani gwe linaasanyusa etteeka teririna kukolebwa nga bamaze kupima kwono gwe baagala lirume etteeka teririna kukolebwa olw'okuba osanyuse nnyo obuguumiridde tolina kubaako omuntu gw'oyagadde kyovula batwavumirira nnyo ekikolwa ky'okugamba nti omusajja Museveni atukulembedde bulungi nnyo nabwe kito tugyewo ekkomo ku bisanja kale tugambe nti nno gye Museveni ye malayika yava ewa Katonda kati ate watya bwe tunaafuna omulala mukasa omubi ng'ate naye agenda kunyumirwa mu tteeka lyerimu lye mwakolera oli omutuukirivu kakati wano baga nti oluvannyuma lw'okuggyako Honorable Mpuuga ku bwalida bwa opposition ne mutamatira n'ono omupya gwe baabaleetera y'ensonga lwaki mwafunye akasunguyira ne mwagala okuleeta ennongoosereza naddala mu kkubo eryo eriyitibwamu okulonda leader wa opposition yabaffe lwaki supiidi nnene byebimu ku byogerwa abo abatakkiriziganya na tteeka lino nti etteeka lino teririna amaaso nga lirina gwe liraba yabaffe ensonga zammwe sizo ezo ze musobola okutuulamu mu kukkaanya zeetaagako etteeka omanyi mu paalamenti y'e Bungereza mu teeserezo baali bateesa olumu emmese n'esala emmese bw'esala n'ereeta ensasagaawo mu paalamenti y'e Bungereza ebiteeso ne bijja bamemba paalamenti omanyi boogera ku buli nsonga baba n'ekyokugamba omu awo n'agamba nti leka tuleete ebbago erisobola okulaba ngeri ki emmese gye zisobola okuweerwa okujjanga wano mu paalamenti tuleme okubeera nga tutawaanangwe tufuna obugugumuko nga tuteesa ne bakubaganya ebirowoozo kutuusa omuteesa omulo yasituka n'agamba nti si buli kizibu nti tulina kigonjoola natteeka tugule kapa tugiteeke wano mu tteeserezo ebeere nga yegugulana n'emmese mu kifo kyo zigolera tteeka olumu nze gye nasomera eyo Makerere University mu ssomero ly'amateeka batusomesa waliwo kye bayita legal engineering ogenda rather social engineering ogenda eri abantu n'obakyusa endaba gye balabamu ne bamemba ba paalamenti bantu kwongera nkolagana nnungi ku buluyi lwa opposition abamu balowooza nti kyekyo kyokka ekyetaagisa naye ebbago ly'omukulu ku timing kankomaawo naye lirina ebirala era bye lireeta okimanyi nti nno liproposinga nti omumyuka wa sipiika ave ku luuyi oluvuganya gavumenti obwo si bulungi naye kaakati sebo tolowooza nti nno oyagala kukugira eddembe ly'okwesimbawo ku bwa deputy speaker nti oyagala ne bw'aba nga ali mu kibiina ekifuga olw'ensonga omuntu bw'afuuka member wa parliament aba alina eddembe ly'okwesimbawo ku bwa speaker oba obwa deputy speaker naye kati oleese etteeka erikugira eddembe eryo oba ontegedde awo nawo waliwo ka argument ate nsuubira nti okuwakanya okwo kujja kuva ku njuyi zombiri oluli mu buyinza n'oluvuganya n'ekitundu kiri ekisooka era nakyo waliyo abali ku luuyi abali mu NRM abawakanya nga bagamba demokrasi yagenda kufeeba nnyo singa wanaabangawo okulonda nga kuva bweru kankugambe ne kano okimanyi nti okubeera ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ekiri ku opposition ekifunye ababaka abaddirirwa obungi okusinga ekifuga nti okubanga kyekironda nga kirondera bweru ey'ensonga baali baagala okumalawo obugugula n'obutera okubeera ojjukira Haji Nyombi ekyaliwo okwo nga bagamba nti Dr. Kizabe Esigi afuneyo constituency yesimbewo agende mu parliament abeere leader wa opposition asobole okuba nga ye kennyini yeyeetulira mu parliament kuba ye yakutte ekyokubiri ekyo kyava nnyo mu mwaka gwa 1967 Basir Batalinga yawamuwulirako yagugulana ne Ben Kiwanuka
kubanga Basili Batalingaya ye yali leader wa opposition ng'atula mu parliament nga wa Democratic Party kyokka ng'ate Ben Kiwanuka ye taliyo nga erumu ebyo Ben Kiwanuka byayagala tebikolebwa mu parliament oba ontegeera naye kati olwaleero bw'abanga leader wa opposition ono abeera yafunye obululu obuddirira obungi nga yakitaddemu omukono wabaawo endaba nti omuntu ono awulirwa njagala tugende mu FDC okyajjukira nga be baali ba leader wa opposition eyabanga president wa FDC yabanga n'omukono gw'amaanyi mu kusalawo ani ababeera leader wa opposition si bwe guli ne wakendeera okugugulana wakati wa leader wa opposition ne political party ebweru lwakuba mu biteeso ebimu ku bireetebwa Haji Nnyombi ne kino mwekiri nti akutte ekifo ekyokubiri ku bwa president ajje butereevu mu parliament ngani kyekimu ku bikubaganizibwako ebirowoozo ajjemu nga memba wa parliament naye atalondeddwa butereevu nga bwolaba ba minisita bwe bajja mu parliament ne bwaba tebamulonda era akole ekirayiro ky'obwa memba bwa parliament bwe baagala n'oyo akutte ekyokubiri nga bavuganyiza ku bwa president ajje mu parliament kyekimu ku biri mu biteeso ebyo ekyo kirungi ndaba okiraba si kirungi oba oliawo naye wadde ajja kyokka tafuna bwalinda bwa opposition gwe tolowooza nti kyalibadde kikunyumira okugamba nti automatically afuuka leader wa opposition ate kizibu kuba manifesto anaateeka mu nkola eriwa okitegeera kuba oyinza kwesanga nti Ruto ne Raila Odinga era batutte ebbanga nga bagugulana ssebo okutuusa lwe bamusongera nti lwaki tojja wano ku bwa chairman wano tubulengedde obwa African Union so kizibu okubagatta mu kiseera ekimu ssebo naye eyo gisanyukidde lwaki bw'aba akutte ekyokubiri automatically ajja mu parliament lwaki togamba nti akutte ekyokubiri automatically ajja mu parliament nga leader wa opposition okalabyako so ekiteeso kya lumu oliriwo kirimu ebirungi n'ebibi naye nze nga nalukoola ndaba nga waliwo ekizibu naye sisobola kugamba bamemba ba parliament nti muzibe ekkubo wabula muteese buteesa etteeka eryo musobola okulyongeramu ebirungo ne libeera nga liyitimula demokrasi kuba bw'oleeta ebbiru ng'eyo bagikubaganyako ebirowoozo ne bagiconcona bayinza n'ogisuula mu kasero yonna bayinza okulekerako 2 ku buli 100 bayinza yonna ogisuula bayinza ogikyusa yonna ne bagimodifyinga ontegedde naye ezo reservations zenkugambye